First things first. Kiki ekibadde mu kooti leero kubanga fenna twasuze eggwanga lisunadde no ku radio jo alonga mulinde ekigenda okubeerawo enkya which is today. Obwedda abantu bampeereza obubaka nti what is the latest mbadde ne ku TV naye nga abantu message bazisindika kungu tubuulire tutuuseewa watugambye essaawa 4 zigenza okubeera 5 6 8 10 kati ssaawa emu nothing. What happened? Kungu saasira nze nno esimu yange yavuze okuva eggulo paka kati ne kusawa ya leero wajinyonyokera naye ekyabaddewo kooti eggulo yatuwadde notice ne tuyita okugenda ntegeeza eggwanga nti empoza yonna twagimala nga 23 omwezi oguwedde lwakuba tetwabiteeka mu mawulire ne tuwaayo buli luuyi lwonna ne luwaayo empoza yaalwo era nze ne pulida wange ffe abaasembayo okukola gye tuyita rejoinda mu mateeka nga 3 sirina lukusa kwogera ku biki ebyali omwo kubanga ensonga eri mu kooti naye nga okutegeeza nti empoza twagiteekayo nga 3 empoza yasembayo yateekebwayo nga ameka nga 3 omwezi ogwe12 omwaka 2025 era ne tulindirira kooti lwenatuyita ate tuwe ensalawo yaayo okusinziira ku bye twateeka mu kooti era gwe guno omulundi gwange ogusoose okubeera ku mpewo nga njogera ku nsonga eyo bukyanga omusango gwe okugenda mu kooti era mu bukugu bwange sijja kugenda nnyo mu bye nateekamu olw'ensonga kooti tennaba kutuwa nsalawo yaayo era nga tulindirira nga kungu bw'olindirira nange bwenkola ki bwennindirira ngera mukadde maama omukyala Kibaggu omulungi anzaala bwali mu kulindirira ekamaggwawo era nva kwogera kuko naye maama naye alindirira ne mugamba sapule nyweza essaawa yonna omutabani yalingenda mu palamenti munnange naye kungumwe mu nsonga eyo wawe ebintu emu ate byenzikirizibwa okwogerako okugeza njagala okutegeeza eggwanga nti first of all tugende step mpolampola ekiwandiiko ekyatuweereddwa kyabadde kyogera ku hearing yes ate ng'otugende nti ebyempoza byonna byaggwa before the end of the year. So what was this intended to mean? Era babadde batuyise nti ffenna bali mu musango batuyise tugende muki mu hearing mu kooti muwulirize era mu kiseera ekyo lwakuba tetwafunye mukisa kutuula twabadde tugenda ensonga eyo gikola ki kubanga sigwe eyeyita mu kooti sigwa agisalirawo kyegenda kyeyagala oba kyeyagala okukola era twabadde kati oluyi luli olwabo benna waabira adde balowooza obuulyawo waliwo ensonga yonna empya gyendeese mpulidde kansona Lukola nga kyogerako era bw'ati ate nga nange kennyini obadde omanya mu mazima amatuufu nga ndowooza obuulyawo waliwo application gye bakoze nga twetaaga ogiddamu nga sinnabagiraba oba nga kooti etuyise okubeerako n'ebyetugamba okutugaidinga nga tinaba kukola nki nsalawo yaayo munnange obwo obuyinza abalamuzi babwesigaliza kati naye nga era kibeera kigwerawa mu kooti naye bwe twatuuseeyo ne batutegeezaako nti ensalawo egenda kubeera ku ICMIS. ICMIS kyeki eri atuwuliriza? ICMIS mu mulembe guno gwa tekinologiya amateeka gakkiriza nti osobola okuteekayo omusango gwo ng'oyise ku kompyuta yo ku system gye bayita ICMIS, Electronic
case filing and management nti omusango osobola okuteekayo nsobola okubeera nga ndi ggulu nentekawo omusango mu kooti eyawano ku 20 towers nga mpise ku mutimbagano system eyo ne batugamba nti kwe bagenda okuyisa ensalawo yaayo ekitali kipya oba oli awo nze nsuubira nti yensonga lwaki kooti yatuyise etutegeeza ekyo njagala okukkiriza nti kooti yabadde n'ensonga lwaki yatuyise naye nga ffe mu ndowooza yange ne bannanga abalala ba puliida bonna twabadde tusuubira nti kooti egenda kuwa ensalawo yaki yayo ebisigadde ku ebyo lwaki kooti yasazeewo okukola bwetyo munnanga obwo buyinza bubeera bwa mulamuzi buli omu akola gye ffe bapuliida tukola ejaffe n'abalamuzi ne bakola egiki ejaabwe kati kwe kukuwa ekifaananyi ekyo katono nnyo kanso kampulize ku munnamateeka munno Luyimbazi Nalukoola munnamateeka wa Right Honorable Joelson katuulize wabadde ayogera ku kibaddewo naye leero nga tunagenda ku birala kantunule wana wali omukyalo obulungi n'amawulire mukyala Namamonde bananga abamu muyinza okulowooza mbu oluzungu twalusomye bubi naye si kituufu olunaku lwakyo twafunye ebbaluwa entongole ng'etuyita ate yabadde egamba nti mujje mu kuwulira omusango kituufu bwe twava wano twaliira naffe tusuubira nti ensala eyo ejja kuweebwa ng'eyita ku mutimbagano gwa kooti oguyitibwa Equities naye bwe twafunye ebbaluwa eyo mu Lunyaanyimbe nga bagiyita hearing notice ate ng'eyawukana n'eyo gye twabadde tusuubira gye bayita ruling notice tetugamba oba oli awo eyawaaba alina ebirala byakyayagala okwongera okumerengula kwe kujja ne wano ew'omulamuzi tugenze okutuukayo ne tutegeezebwa okuva mu kakkalabizo ly'omulamuzi nti tuddeyo gye tukolera emirimu gyaffe tulinde bulinzi ensala ejja kutuweebwa ng'eyita ku mutimbagano ogwa Equities na bwe kityo tetulina bweraliikirivu tusazeewo tuddeyo era tulinde kooti bw'enaasalawo kujjako kiyinza okuba nga kirumya oyo eyawaaba kuba yayagala alangirirwe ku bwa memba bwa paalamenti nga tagenze kuperereza kalulu oli awo abadde zze n'ebidduluza yewaane yeyagale tubamulangiridde yeroosi gyayinza okukola naye ffe obudde kyekyokka kyekituluma tujja kuddamu era tubagambe nti ensala tugifunye mwebale nnyo mwebalire ddala owulidde kanso Nalukoola aga nti bo tebatidde tekibayinudde ettama wabula aga nti kyeka gobadde ozze nga weesonza okusanyukamwawo kuba mbuutu n'ebirala munnange saagala kuddamu mukulu wange ebyo ebigambo byayogedde ebimu bibadde bikyamula bantu be tebiina muzinzi mu mateeka njagala ekyo nkikomyawo ebyo byokugamba nti mbadde nesunza okuba embeekuulo nga naye bwalinze ensalawo ya kooti nange bwenjirinze era nga ku ffenna nkakasa bulungi nti waba wagenda okukola ki okusanyuka wagenda okukola ki okusanyuka ate omukisa gwatuweebwa ffenna naye kennyini okuwaayo empoza yaffe ffenna eri kooti esalewo kati ebisigadde byalowolereza kooti byenaasalawo obwo buzibu bwe si buzibu bwange naye nze sijja kulowolereza nja kulinda kooti esalewo okwo kwenaasinziira ate okutematema ensalawo ya kooti good tutwale ku byogero nti you're simply looking for shortcut toyagala kunoonya kalulu mu bantu oyagala byakumukeeka kyovula wagenze mu kooti ebyobululu kanso bya mateeka oba bya bufuzi byokka ekisookera ddala
njagala okutegeeza abatuuliriza nti kano si ke kalulu kensooseemu, naye era njagala okutegeeza era abatuuliriza nti buli kalulu ke ŋŋenzeemu nfubye nnyo okulaba nti amateeka gagobererwa. ku byafaayo ebyafaayo omusango gwange gwe nasooka okuwangula nga mmaze okubeera mu bukiiko obw'enjawulo bw'e Makerere emirundi nga 7 natwala university Makerere mu kooti mu mwaka gwa 2013 mu high court nenjiwangula. Ngamba gamba nti amateeka ge basinziirako okungoba tegaali gazetted. Justice Kabiito nakkiriziganya nange, nze ne bannange be nakulembera ne tuddayo mu university, era bwe nali ntuuse okwesimbawo ku bwa guild president mu mwaka gwa 2014 ne bagezaako okwagala okunemesa okwesimbawo. Najjayo bujja musango ogwo ne mbagamba singa munnemesa ngenda kubawawaabira, era ne raale yasooka saagiriiko, naye akalulu ako nakanoonya era nenkawangula. Ate ebyobukulembeze sibitandikidde wano, tebitandikidde mu Nakawa Division West. Nali head boy kuva primary. St. Charles Rwanga Kimwanyi, Kalisizo, St. Andrews, Matale, Seta High School, Nama Campus, and I was campaigning. Ngankuba campaign. Era bamanyi era abanda babagamba nti oyo ali mu kyakiriza era kyategeera. Nekirala obumu obulumbu wangu obumu mbuluzinze. Mu 2016 noonyeza parliament emyaka kati 10. Ngenda kweza mulundi gwa kusatu. Guno mulundi gwa kusatu. So n'olw'ensonga eyo naye nga muwobo obululu bwonna nga bwe ngamba nti tulina okugoberera amateeka nga nnoonya akaki akalulu. Bwana Kungu bwe nali mu kalulu ka 2016 ak'ebuyamba waliwo ebyali birumira era waliwo omu candidate w'NRM gwe navuganya ne mbagamba yali talina kwewandiisa. High Court nekkiriziganya nange ey'e Masaka, Court of Appeal netakkiriziganya nange nga munnamateeka nenzikiriza kooti byali ekoze eki. So mu bululu bwonna bwe mbaddemu ekisookera ddala kwe kulaba nti amateeka gakola ki, gagobererwa. N'akalulu akaaliwo akasembayo ka Central Youth MP nanoonya mu districts 27 ezikola Buganda, natambula mu districts 25. Districts zesitatuukamu ye Buvuma ne Nakaseke. Oyo si ye muntu ebyokunoonya akalulu mbimanyi. Si muntu atya okunoonya akalulu. Nedda ne by elections ezimu ez'ababaka aba parliament abaliwo kati n'abamu abaliyo nazirimu nga campaigning obanga agent. Bannange Mutagubya Alani, Bamuwulya Faluku, Nachanzideize, ebintu bino Mukove Ramadhani Mango, ebintu bino babikola ki? Abimanyi. N'olw'ensonga eyo ekigambibwa nti ntya okunoonya akalulu kyogerwa abo abatamanyi. Era ne guno omusango okubeera nga ngamba nti ndi unopposed sigamba nti nze yayagala. Singa bonna bajjuza wakiri omu babiri bajjuza ekituufu singa bino tebirinawo. Singa kati tuli mukubali nedda amateeka galina okukola ki? Singa tuli kubali singa baba bali nominated. Kati singa tugamba nti kale bw'owasigalemu negundi esenyonyi naye ekinsabisa okubeera nti ndi unopposed kiva kumulandira kubeera nti tebasaba constituency entuufu. Singa waliwo abali basaba entuufu. Kyekyo. N'ekirala
abantu abalowooza nti campaign etandikira mu kuyigga kalulu bawudise eggwanga era ne kyebaliko tebakikola ki tebakimanyi. Ekisookera ddala akalulu katandikira ddala nja kusemberako tutandikira ba returning officer abakubiriza okulonda ku polling station buli district okugeza Nakawa division ina returning officer. No. Naye ba returning officer akakiiko k'ebyokulonda kalina okubateeka mu gazeti. Tetandikidde kuba presiding officer kati yo recruitment ndala. Okay. Kati njogera ku returning officer aba division and district kubanga ba presiding officer bakola ku polling stations. Yeah. Naye returning officer ye overall ye boss wange. Yeah. Kati mu nsonga eyo wammanga twesanga nga balina okubagazeetinga ne tugenda mu nkalala ne bakola demarcation ey'ebifo okusinziira ku mateeka Presidential Elections Act ne wabeerawo Electoral Commission Act ne wabeerawo Local Government Act ne wabeerawo Parliamentary Elections Act ago gonna maki mateeka tewali kikolebwa mu kalulu nga tekiri maki mateeka era bw'otagoberera mateeka akalulu ako ne wobeera olondeddwa osobola okusazibwamu. ne woba olondeddwa osobola okusazibwamu mu election petition. Kati muganda wange Kungu constituencies zonna eziri mu ggwanga zirina okubeera nga ziri gazetted. Kyekyo baziteeka mu kyapa kya gavumenti nga tusinziira parliament yesalawo nti zigenda kubeera bweziti constituencies zigenda kubeera bweziti katulina constituencies bisatu 5 mu 3 nga Nakawa division west yasembayo okubeera created nga constituency. Nakawa division west era ku kyapa yesembayo yeyo ne kodi yayo ya bisatu 5 mu 3. Kati bajawula ku Nakawa mukusoka yali Nakawa division ne bajawula ne wabeerawo Nakawa division west division east eyo nesigala ne kodi yayo bisatu 5 mu 2 nedda nesigala nedda nga bagikola yali constituency number 68 nesigaza namba yayo 68 kati bwe bali bakola eno Nakawa division west ne bajuwa namba yayo kubanga buli constituency mu Uganda ina kodi yayo era kyekitegeeza yeyo namba yayo we bagikolera. Kati bwe tuvaawo ne bagiteeka mu kyapa kya gavumenti era kwe basinziira ne tulonda ababaka bagidemarcating ebyo byonna biri mu mateeka ne bagidemarcatinga ne bagamba eyita wano esoroti bagidemarcatinga ne bagezaako okukyusa sub county 2 kooti ne bagamba temulina buyinza electoral commission toyina buyinza kubanga ekoleddwa mu maki mateeka ne wano mu local government buli kifo kyolaba Nakawa 1 ne tugenda ku parish Bukoto 1 Bukoto 2 Nakawa west mu local government byonna birimu bikolebwa mu mateeka era biri mu kyapa nti gwe Kungu nange bwowe tetusobola kukeera lunaku lwa leero ne tugamba kati tubeerewo ne Nakawa 3 era n'ensalosalo za buli kimu ne webeera parish zibeera zimanyiddwa Bukoto 1 ne yawukana ku Bukoto 2 era n'erinnya ne ligituumibwa n'abantu bonna ne bakola ki ne bamanya ne bateeka mu kyapa ekya gavumenti. Kati bwe tuvaawo ne tugenda ku display okutimba enkalala ne tubeerawo bino byonna byenjogera biri mu maki mateeka ne batimba enkalala. Okutimba enkalala zino kubeerako okutimba enkalala z'abalonzi
ne wabeerawo n'okutimba enkalala za constituencies n'ebitundu ebirina okulondebwamu. Bino byonna ebintu biri maki muteeka ne wabeerawo ne electoral commission ne gazetting neteeka mu kipande kya government enkalala za buli polling station. Buli polling station mu ggwanga ekitabo mugugu gwakyo ngulina guli bwe guti ezitimbibwa all polling stations era bwetabeera mu gazeti electoral commission tesobola kubeera kutegeka kalulu negamba nti eze wano ku radio 4 teyagireetaga mu gazeti nti enebeere polling station. So sisobola kuvaayo ne polling station say Nakawa North tesobola. Ate ne electoral commission teina buyinza kujijjawo nga temaze genda mu gazeti. Oba nengamba Ntinda B polling station tosobola. Tosobola. Agonno ge mateeka. Register nayo erina okubeera ng'eteekeddwa mu mateeka register y'ebyokulonda. N'otegeera nti kati nze ndi Kiwatule. Polling station yange eri wali ku Mbaga Tuzinde Catholic Church. A to M ziriwo bbiri naye sisobola kubeera mu M to Z. Bwe ngenda yaawo sibeera mulonzi ku polling station eyo. Era sisobola kwesuula mu jjulume ne ngamba nti nedda nsanyuse nnyo nzigire nondere wano mu kisaawe wano ku St. Charles Lwanga. Sisobola kubanga sibeera mu register yaawo. Era ne kusawa ya leero sisobola kuva mu Nakawa division nengenda nenondera ku polling station mu Lubaga division. Tekisoboka. Era sisobola kuva mu Nakawa division west nengenda nenondera mu Nakawa division east. Kati ate wali ekitugatta nti ndi mu register ya Nakawa division ne mu register ya Nakawa division east sikola ki tolimu sirimu. Era buli kyetukola kibeera kina kubeera mu mateeka. Kongo nkwagala nnyo ne kusawa ya leero ku kiseera kino sisobola kubeerako wendi nenkuwanga bw'ogamba nti nkuwadde ne lubeera 1,000 bwe ruti saawa eno kubanga olwo 1,000 lwokka lumala. Singa nkakasa nti nalukuwanga njagala kukyusa ndowoozayo ku byakalulu lumala okusazisaamu akalulu. Wawulidde kankuze wawulidde President Museveni kyeyagambye Kasuku kiriwa ng'ayagala omukuba oluseke. Nakiwulidde yagambye nti amateeka tegamukkiriza kati mpozi bw'alimala okulayira asobola obbayita. Yabadde yeewala ki kumugamba nti ya bribes abalonzi. Nti ebintu nomination okugeza nomination eri mu mateeka ebigigenderako nabyo biri mu maki mu mateeka. Singa olwaleero kati kanku ekyokulabirako nina ebiwandiiko bingiko ebyobuyigiriza. Singa nteekayo degree yange mu kwewandiisa nesitateekako senior 6 kisobola okunzija mu kalulu. Really? Why? Already in a degree. Because eri ye minimum. Senior 6. Era tebakusaba highest qualification. Bakusaba minimum qualification. Ensonga zino ozitegeera. Mpulira ndi mukuyiga. Nti bwe tuvaawo ne tudda mu kwekenneenya ebiwandiiko bye tubeera tutaddeyo mu kwewandiisa
eyo nayo process y'amaki y'amateeka. Minimum qualification ogirina togirina, empapula ziri certified teziri. Oyina certificate ya National Council equatinga oba toyina? Mateeka Certificate eyo wagifuna biri abiri mugumu n'ogamba nti ujja yambisa biri abiri mu mukaaga. N'ennaku z'okwewandiisa nazo zirina okubeera gazetted mu mateeka. Byonna birina okubanga biri mu kyapa. Buli kimu. Era kungu gwe n'owobeera bakwagadde batya wano mu Nakawa Division West tosobola kwesibawo kati okujjako nga by election. Kubanga ennaku baaziteeka mu kyapa era zaggwayo. Kyewawaayo kyekyo. Tebasobola kukyusaamu. Tosobola kukyusaamu wadde ennyukuta emu bweti. Akakiiko by'okulonda nga kakyusa ennaku z'okulonda eza president. Ne kateeka mu gazeeti. Oh yes. Ne kateeka mu ki? Mu gazeeti, mu kyapa. Era ekyo kyokka singa tebakikola ebikoleddwa biba bikyamu. Empewo bibeera byanswa. Gwe mugaso so gazetting nkulu nnyo ekyenkanidde. Nkutidde. Nkugambye kungu. So anything outside gazette eyo. Yes. Kiba kifuwe fufululu. Bwe fufululu. Kati bwe twogera ku constituency tugeze na Kifuma county. Na Kifuma constituency. Kati nze nga munnamateeka tuyina kye tukola nga tuwaaba emisango. Tuyina ze tuyita magistral areas. Nti waliwo omusitaale wakati wa magistral area ya Buganda Road neye Nakawa neye Makindi neye Mengo neye Kawempe. Neye Kira. Kati nze nga sinaba kuwaaba musango bwe ntegeera ekitundu gwe kyoyagala ozze wange nga pulida nyina kudda ne neebuuza eyo magistral area ki. Ate nga ekyo era nakyo kirina okubeera mu kyapa kya gavumenti. Kati bye bibuuna ebyokulonda. Nti bwe kibeera nga tekiri mu kyapa kya gavumenti kiba tekiriwo mu mateeka. So buli kimu kyokola outside ekyapa kya government ogambye n'amateeka ebeera mu Luswayiri mpewo. Era y'ensonga lwaki ffe abamanyi abakulembeze tulina okubeera nga tulina obusobozi obukulembera abalala nga tubategeeza ebituufu si kuba kyamukkiriza. So Nakifuma bwe njiwandika nga Nakifumu awali enteekawo you nga ndi ku nomination ekyo kikyamu. Tolina nakukyusa nga bwe kiri mu kyapa kya gavumenti olina kiwandiika. Ntera nnyo ku abantu example ne ngamba tulina Bukoto South, Bukoto East, Bukoto West, Bukoto Mid West, Bukoto Central ne Bukoto Central. Buli kyojjamu kitegeeza kirala. Ate oba kati wano wetuli wano Bukoto 1 ne Bukoto 2 owulira nnyo abantu nga boogera ku Mulimira. Mulimira zone. Naye kati bwe tudda mu parish eri mu Bukoto naye bw'okyusa bw'oteekawo Bukoto nga Bukoto notateekako Bukoto 1 obeera oyogera ku birala. Obeera oteekako ne 1. Kubanga yejawula ku Bukoto 2. Tulina parish 2 nga amanya geekuusa. Tulina Bukoto 1 ne Bukoto 2. Namba ze zizaawula. Kati Nakawa division West ena girala egifaanana. Nedda. Oba egyekuusaako. Tulinawo Nakawa division East. Enjawulo eri
wakati wa kigambo east neochi ne west ne mu Bukooli county tuinayo Nakawa ward Bukooli ebujiri kyalo Nakawa ward ebujiri kati ate mu local government tuina Nakawa 1 naye nekirala mu local government mu electoral areas ebitundu ebyali gazetted by electoral commission ebirondebwamu ebiri demarcated and published tuina mu ekifo cha Eros omukyala owa 5 omukyala ngabakita batya bakita Nakawa West really Nakawa West plain ngabo kityo bwe kiri electoral area lyerinya lya electoral area direct woman councillor agenda ku cases kati bano je basaba 100,000 in figures and you remove 10, how do you call it? Send it to Mr. Wowe. Let me answer directly. That is 10,000. So from 100,000 katukize mu lulimi Oluganda omukulu Taufika ambuziza nti bw'obeera n'emitwalo 10 n'ogijjako ziremu mu buwandiike zibeera ziri ssente meka zisigala nga guli mutwalo naye era bw'ojjako ziri endala zisigala nga ziri nusu 10 era bw'ojjako ziri endala zisigala nga kikumi era bw'ojjako ziri endala zisigala nga ziri siringisi 10 bw'ojjako ziri endala zisigala nga eri kikwatagana kitya ne bino ebiriwo nti twali badde nnyo beegendereza nga bwe weegendereza ng'obala ssente ng'oziwandiika n'obeera mwegendereza nnyo okuwandiika ekyo ekiriyo ekituufu ekiriyo obadde otubuulira ku bifo ebifaanaganya amannya byekuusa ku bifo ebimu ebiba bisabiddwa kati kibeera kitegeeza kitya nti nja kuwa example ya Nakawa division east neme kudde eno ku west nti balina ekifo kya Nakawa east ekya local government ekyomukyala akiika ku KCCA naye akiika mu lukiiko lwa KCCA ku council Nakawa west yani kati sawa enondabe nenga bakikyusa zaali Nakawa ABC ne bazikyusa kati bangi nnyo abeesimbyewo kansala Namazi n'abalala oba okiraba bye beesimbye ku kifo ekyo ekya Nakawa west eri eyeesimbye ku Nakawa east ye Dorothy. Okay. Kati tulina okubeera abeegendereza n'obeera nga omwana omanyi zino kirase zina stream nga balina stream A, stream B, stream C, stream D nti bw'obeera nga omwana omwadmitinze n'omugamba nti ogenda kubeera mu senior 1A nti agenda mu senior 1A tagenda mu senior 1B kubanga senior 1B ebimukwatako babeera tebabikola ki tebabirina oba okiraba n'ekirala newe gabeera masomero nze ndi proudly ndi product ya Seta High School ne Hall of Fame kwendi nako kankaiseewo naye tulina campuses ez'enjawulo waliwo Green Campus kati zonna ziri mu Mukono mu Mukono district waliwo Main Campus waliwo Nama Campus Mbarara Campus amasomero ago gonna nga bwe gali ne lwankubadde gonna gatandisa Seta High School buli somero lirina center number yalyo buli somero lino liwandiika nga bwe liri
naye nga ne uniform zifaanagana uniform nze nali bannanga abampuliriza abaseta high school nali wa grey class grey senior 5 who used to put on grey nga sisobola kwambala blue ya senior 6 and I was head boy oba kitegera kati amasomero ago nga bwe gali abambala grey aba senior 5 eya Mbarara campus ne senior 5 eya main campus ne ya a campus bambala kala yechi nenga bwotuka ku UNEB center numbers zanjawulo era nga buli somero bali wandikanga oli yawo kande a campus nga yeyawula green campus nga yeyawula oba Mbarara campus obosha so n'olwensonga eyo amanya kikulu luli twayogera ku linnya lyo ng'omuntu ne n'amanya ga office nkulu bw'ogende Kenya kaneyambise Kenya constitution yaabwe ebalagira nti ne deputy president abeera ku tiketi abeera ku kalulu mumulondera wamu ne president babeera babiri mulonda babiri era ensonga lwaki bo balina deputy president tebalina vice president ow'amaanyi oyo okusinga vice kubanga mulonde kati bo babeerako ne ba vice president naye kati eyo baavaayo amateeka gaabwe gabalagira nti balina kubeera ne deputy president kati bo tosobola kugendayo ati n'oyagala okwesimbawo ku bwa vice president tebikola ekigambo kiki ekyawula deputy ne vice president kisigala kyekimu n'olwensonga eyo weesanga nti mu byokulonda tewali kikolanga nedda tewali kikolanga samona okirina oba tokirina kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka kati nze bwowe Ivan ago ge mannya abiri agamanyiddwa ni wali amannya amalala abiri agatamanyiddwa ninga mannya gange ate era nga ngaagala naye bwe nali nnyingirira P7 nga tujjuza nga bwe ngattaka amalala gagenda kubeera mawanvu nnyo nentwala amanya ameka abiri era genkozesa n'akakyo kaleero gali amanya gange ngaagala ye netegali mu biwandiiko byange era gali amanya tegalinnya nnyonyi tegalinnya nnyonyi tegampesa na passport okujjako nga gasseeko butongole nengenda mu kyapa kya gavumenti kati n'olwensonga eyo ng'erinnya bwe libeera ekkulu amannya makulu naye nga sigamba nti bakulu bukulu galina kubeera mu mateeka nti awo we tuvaawo kungu buli kyolaba electoral commission kyekola kati ne polling station bweyina okubeera nabyera bibeera mu kyapa set up ya polling station tekyuka njagala ku lunaku olw'okulonda nga 15 ogende ku polling station zimeka olaba oba set up siyeena ebeera yemu presiding officer wabeerawo obubokisi engeri gye bubeera busimbyemu ebeerawo oba okiraba nti newe baleese buno bu biometric machines etteeka lyafulumye ne ligenda mu kyapa kya gavumenti nti ebintu by'okulonda byamateeka tosobola kwawula mateeka na kulonda tebyawulwa era bwe tumala okulonda ne wabeerawo ey'embulugunya nti amateeka tegagobererwa oba amateeka gamenyebwa mu kutegeka okulonda oba mu kulonda kwennyini
kooti esobola okusazaamu era mu mateeka amateeka Parliamentary Elections Act ekulaga ng'egyogenda mu mateeka tulaba emisango gy'obwa president petitions ezigenda mu Supreme Court kati ebya parliament bigenda mu High Court eya president egenda mu Supreme Court kya mateeka Presidential Elections Act bwetyo bwegamba nti kiri mu mateeka nti abemulugunya mu Electoral Commission bemulugunya Constitution ne Electoral Commission Act ebawa olukusoolo era kooti zigambye nti tebasobola kutegeka kalulu okujja ku kooti ng'esazeewo wabeerayo okwemulugunya kwonna mu kooti tebasobola okay kubanga ekyo kibeera kimenya amateeka kibeera kiggyewo obuyinza bwa kooti okusalawo ku nsonga ezo kati okugeza singa wabeerayo omusango mu kooti ne tutuuka ku lunaku olw'okulonda njogera ku misango emirala nga teginnaba kusalibwa tetubeera nako ku kifo ekyo ensonga ezikyali mu kooti tezirondebwa ne chairman wa Electoral Commission yagamba n'obululu tebunnaba kukolaki kukubibwa ensonga zino zonna ziri mu mateeka nti n'engeri gye baprinting obululu ne security features eziriwo naye nazo ziteekwa okubanga ziri gazetted ziri mu mateeka buli kimu ky'okola kiri maki mu mateeka so tewali n'okubala obululu kuli mu mateeka etteeka litulagira engeri gye babalamu obululu ne babutaalinga engeri results gye ziva ku polling ku district ne zida ku polling station ziraga singa wabeerawo nga obululu kumpi bwenkanankana zitulaga recount okuddamu okubala obululu gye bukolebwa omusango gwa Kasiba nti twaguulira ebiseera ebyo ne Singi Katongole n'olw'ensonga eyo abatuwuliriza njagala mutegeere nti eno ensonga y'amateeka gwe okusalawo okunoonya okufunako akantu akatono mu process eyo ey'amateeka tolina kivunaanira mulala atebudde kumanya process yonna nga bwetambula mu mateeka era obulipo obuli mu process yonna buli kimu kikujjamu kati nkunnyonnyodde nyina degrees ezisinga ku senior 6 obuyigiriza obusinga ku senior 6 naye ate tosobola kubuuka senior 6 actually ate nga biri ebirala byonna nsobola obbireka neetekawo senior 6 era n'osigala ng'osunsuddwa ye minimum bwe buyigiriza obutandikibwako kunominatinga etteeka bwetyo bwe ligamba era singa sigireeta basobola okuŋŋaana okwesimbawo singa etteeka ligamba emikono 10 etteeka ligamba emikono meka 10 sisobola kuleeta 7 oba okitegeera kati yeyo ensonga eyo amateeka gatugamba nomination form bwe zirina okuba nomination form eyo gyolaba teva mu bbanga nyingo namba 28 eya Parliamentary Elections Act nyinga 28 29 n'asatu lwaki akakiiko kekawandiikako wawo olina okwesimba ebyo byonna bwe nojuza mu bujjuza bano ba secondars anedda kuba ogiprintinga nga eri blank bakuterawo butezi space woteeka linnya lya constituency erinnya lyo na bino bwe weeterawo nti ekyo kye njagala bw'oteekawo ekitaliiyo ng'owedde guluma yaguzza sijja ddumalayo abantu balutegedde sijja ddukolazi sijja ddumalayo naye nga ekifaananyi kyenzijjayo nti ensonga z'ebyokulonda nsonga z'amateeka nti ne constitution etulagira ddi we tulina okulonda mu bbanga kiri tulina okukola ki okulonderamu Electoral Commission tesobola kutegeka kalulu
nekateeka mu Maachi oba nekateeka mu Juni. N'olw'ensonga eyo nali agadde nnyo ekisooka ffe abeesimbawo twettanire nnyo okumanya amateeka. Bw'obeera togamanyi saba obuyambi bw'oyo agakola ki agamanyi. naye ebintu by'okwekuba eby'okkuba ekifuba mu butamanya kikyamu kikosa ggwe n'abo bw'oyagala okukulembera. Ekintu bw'obeera tokimanyi okkiriza nti tokikola ki takimanyi neweewa omwagaanya n'obeera muntu mulamu mukakkamu okuyiga. Ffena tetumanyi naye oyigira ku mulala oyigira ku mulala n'osaba obuyambi n'ogamba owange gundi ggwe kino ekifo bani ompulira bagamba bwe bati kyekiki kyekiki. Kooti eno bagiyita batya? Nti tulinayo Chief Magistrates Court of Buganda Road at City Hall. Grade 1. Oba okiraba nti byawuka naye ate nitubeerayo ne Buganda Road ate Buganda Road era byawuka kyawuka. But waliwo akubuuza Dr. Nicholas kwali mwami Bwowe again kindly ask Mr. Bwowe what does he feel having his electoral petitions flop since 2016, which even the pending one is which also means that the pending one is likely to flop. Nicholas ekisooka Nicholas nkwebaza saagala kuteebereza bya electoral petition eno. Naye njagala era okukutegeeza nti electoral petition nakabeera ne electoral petitions biri emu actually so far kano zayogerako since 2016 zeziriwa anti emu yokka yensonga lwaki njagala ategeere ensonga zino emu yokka eyava Masaka mu High Court nga mpangudde twali before Justice Gidudu ne wabeerawo appeal which is also a legal process. Justice Kavuma Chibrion nani awo ne batakkiriziganya na nsalawo yaki munnange ekyo saakinamu muki ninze ebyange nabikola ki kooti esooka nekkiriziganya nange ejulirwamu netakkiriziganya nange naye ate njagala era azzeeko nti era mu 2013 nawangula omusango nakyakitegedde nakyakitegedde n'ekirala era mpanguddeko n'emisango ne mu kooti eya ssemateeka n'emisango emirala mingi nnyo siina buyinza kuwogera ku nsonga eyo n'olw'ensonga eyo nga munnamateeka egimu ngiwangudde egimu nesita giwangula naye era kyabuli ekyo kisuubirwa nindiridde ekinaava mu kino omukwano okweyagaliza okukonjera ebigambo abamu boogera ebigambo olwaleero enkya ne babyejjusa n'obyejjusa yensonga lwaki amateeka gano gabeerawo gatuluŋŋamye gakugambe nti newankubadde oyagala nnyo ebigambo olina bingi wali agadde okukiikirira Kawempe district naye Kawempe district kyekola ki teriyo terinawo eri newankubadde ojagala mundowooza yekunyumira era gwe mundowooza yekunyumira era kusanyusa ngera buli wogirowoozaako oteekako n'akamwenyumwenyu ku matama naye tekola ki teriyo amateeka ne gatuluŋŋamya ani alina okukola ki era alina okikola tutya n'olw'ensonga eyo n'ekirala kye njagala okukukatiriza nti olunaku olw'okulonda olusooka lubeera nomination day nti nomination bwe ziggwa ennaku zino ziggwako ze baateeka mu kyapa kya gavumenti ne ziggwayo nga waliwo omu yekka eyeesimbyewo nga alina emikono gye 12 omuntu oyo abeera alangirirwa okubeera validly elected is unopposed and therefore validly
elected ne certificate ne declaration ne bagikola chi ne certificate ne bagikola chi ne bagimuwa era ne bamuteka mu kyapa kya government okay mu kipande wa mu kyapa kya government je tuita gazette n'olwensonga eyo process yonna eyokulonda bwe buli kyolaba kiri mu mateeka n'olwensonga eyo twali badde twettanira nnyo okumanya tubeere ne vibe tusakanye tujaguze tuwagire betuwagira naye bw'obeera otandise okwogera ku nsonga z'amateeka bambi yamba atamanyi osooke kunoonyerezaako mmanyi okugera ebigambo bwe biti nti bw'obeera byoyogerako tobimanyi sirika bw'obeera kyoyogerako tokimanyi sirika bw'obeera oyagala okumanya soma oba okwane abamanyi bakuyigirize era ne bw'obeera omanyi waliwuliriza nnyo okweyongera okuyiga kweyongera okumanya okay naye nga kyayogerako twali badde tuli eggwanga erissa ekitiibwa mu mateeka n'okulaba nti buli omu yeyagalira mu ggwanga lirino ate ebyokulonda bibaawo bigenda kugwa nkubiriza abantu ffeena obukonge bwaffe obw'okulonda tugende tubunone twetegeke ate ku luli tugende tulonde okay buli omu olonde gw'oyagala lugenti abannakawa division west balonde bwowe nakawa division west tukyalinda ebiva mu kooti ekyo kyekinaasalawo toddemu naye ng'era mu mbeera yonna ebeerawo mbaagala nnyo mbaagalira ddala kale ebya kooti bifulumadde ogayo birinze nga ffe we tubirinze munnange kungu era ondabye wano nga mu buli luwummula nga okebera ku kasimuko obisuubira essaawa yonna biza n'okujja ekiro kya leero oba enkya tuddemu nga tuzze mwakuumi